Bakadde bange abalungi mwenna mbalamusizza bassebo ne bannyabo abandaba abangoberera abawuliriza ebigambo byange ne mbitwala nga bya nsonga. Nsaba mukkirize era nje n'amawulire gano era mugatwale nga ga nsonga. Ennaku zino kampuni ye MTN yeetooloola eggwanga lyonna Uganda. Ekigendererwa ekyokutulowoozesa nti ezza nkalala oba ezza layini bujja. Ogutali musango era tewandibaddewo nsonga yonna gye tubavunaana. Naye ntwala omukisa guno okulabula kampuni ya MTN. Bwekibanga ekigendererwa kyammwe okutuggyako ebinkumu n'okulowooza ne muwandiisa layini za MTN kuzizza bujja, ng'ekigendererwa emabega waakyo mwagala kubba kalulu k'Abannayuganda. Ebinkumu bye mwatuggyeeko mu bifuule ebinkumu ebironze Pulezidenti Museveni, mbalayirira ekikampuni kyammwe kigenda kuva mu Uganda, kigenda kuddamu kulabikako ku maapu ya Uganda. Ekyo mbeere nga mukyegendereza nze abagamba nze bulungu gy'aviira katandika okukinoonyerezaako n'okukyetegereza, naye singa kirizuuka gwe mukisa gwokka gwe mukozesa nammwe ab'amakampuni amalala singa munaakitandika oba Airtel oba baani, naye njogera ku MTN kuba yabadde mu kitundu kyaffe era yeri mu kutalaaga ng'egenda egamba nti eyizza layini ze MTN bujja. Singa bukyenkya ne mugamba Bannayuganda nti baamaze okulonda era balonze Museveni, kampuni yammwe enfu era ejja kuba egudde, teyinza na kudda ku maapu. Era nkowoola buli Munnayuganda atambuze eddoboozi lino alituuseeyo. Bw'oba baakuggyeko ekinkumu goberera ekinkumu kyo paka mu MTN batunnyonnyole bulungi kuba gye baatutta ebyenkumu. Kubanga waliwo olugambo olulowoozeka okuba nti byebinkumu byagala okukozesa ku kalulu k'Abannayuganda balowoozesa ensi nti Bannayuganda baalonze NRM era baalonze Pulezidenti Museveni. Nsaba mwetegereze ensonga eno. Bakadde bange abalungi mwenna mbalamusizza bassebo ne bannyabo abandaba abangoberera abawuliriza ebigambo byange ne mbitwala nga bya nsonga. Nsaba mukkirize era nje n'amawulire gano era mugatwale nga ga nsonga. Ennaku zino kampuni ye MTN yeetooloola eggwanga lyonna Uganda. Ekigendererwa ekyokutulowoozesa nti ezza nkalala oba ezza layini bujja. Ogutali musango era tewandibaddewo nsonga yonna gye tubavunaana. Naye ntwala omukisa guno okulabula kampuni ya MTN. Bwekibanga ekigendererwa kyammwe okutuggyako ebinkumu n'okulowooza ne muwandiisa layini za MTN kuzizza bujja, ng'ekigendererwa emabega waakyo mwagala kubba kalulu k'Abannayuganda. Ebinkumu bye mwatuggyeeko mu bifuule ebinkumu ebironze Pulezidenti Museveni, mbalayirira ekikampuni kyammwe kigenda kuva mu Uganda, kigenda kuddamu kulabikako ku maapu ya Uganda. Ekyo mbeere nga mukyegendereza nze abagamba nze bulungu gy'aviira katandika okukinoonyerezaako n'okukyetegereza, naye singa kirizuuka gwe mukisa gwokka gwe mukozesa nammwe ab'amakampuni amalala singa munaakitandika oba Airtel oba baani, naye njogera ku MTN kuba yabadde mu kitundu kyaffe era yeri mu kutalaaga ng'egenda egamba nti eyizza layini ze MTN bujja. Singa bukyenkya ne mugamba Bannayuganda nti baamaze okulonda era balonze Museveni, kampuni yammwe enfu era ejja kuba egudde, teyinza na kudda ku maapu. Era nkowoola buli Munnayuganda atambuze eddoboozi lino alituuseeyo. Bw'oba baakuggyeko ekinkumu goberera ekinkumu kyo paka mu MTN batunnyonnyole bulungi kuba gye baatutta ebyenkumu. Kubanga waliwo olowooza nti ebinkumu byagala okukozesa ku kalulu k'Abannayuganda balowoozesa ensi nti Bannayuganda baalonze NRM era baalonze Pulezidenti Museveni. Nsaba mwetegereze ensonga eno. Bakadde bange abalungi mwenna mbalamusizza bassebo ne bannyabo abandaba abangoberera
abawuliriza ebigambo byange ne mbitwala nga bya nsonga saba mukkirize era nje n'amawulire gano era mugatwale nga ga nsonga. Ennaku zino kampuni ye MTN yeetooloola eggwanga lyonna Uganda. Ekigendererwa ekyokutulowoozesa nti ezza nkalala oba ezza layini bujja. Ogutali musango era tuwandibaddewo nsonga yonna gye tubavunaana. Naye ntwala omukisa guno okulabula kampuni ya MTN. Bwekiba nga ekigendererwa kyammwe okutuggyako ebinkumu n'okulowooza ne muwandiisa layini za MTN kuzizza bujja, ng'ekigendererwa emabega waakyo mwagala kubba kalulu k'Abannayuganda. Ebinkumu bye mwatuggyeko mu bifuule ebinkumu ebironze Pulezidenti Museveni, mbalayirira ekikampuni kyammwe kigenda kuva mu Uganda, kigenda kuddamu kulabikako ku maapu ya Uganda. Ekyo mbeere nga mukyegendereza nze abagamba nze bulungu gy'aviira katandika okukinoonyerezaako n'okukyetegereza, naye singa kirizuuka gwe mukisa gwokka gwe mukozesa nammwe ab'amakampuni amalala singa munaakitandika oba Airtel oba baani, naye njogera ku MTN kuba yabadde mu kitundu kyaffe era yeri mu kutalaaga ng'egenda egamba nti eyizza layini ze MTN bujja. Singa bukyenkya ne mugamba Bannayuganda nti baamaze okulonda era balonze Museveni, kampuni yammwe enfu era ejja kuba egudde, teyinza na kudda ku maapu. Era nkowoola buli Munnayuganda atambuze eddoboozi lino alituuseeyo. Bw'oba baakuggyeko ekinkumu goberera ekinkumu kyo paka mu MTN batunnyonnyole bulungi oba gye baatutta ebyenkumu. Kubanga waliwo olugambo olulowoozeka okuba nti byebinkumu byagala okukozesa ku kalulu k'Abannayuganda balowoozesa ensi nti Bannayuganda balonze NRM era balonze Pulezidenti Museveni. Nsaba mwetegereze ensonga eno. Bakadde bange abalungi mwenna mbalamusizza, bassebo ne bannyabo, abandaba, abangoberera, abawuliriza ebigambo byange ne mbitwala nga bya nsonga. Saba mukkirize era nje n'amawulire gano era mugatwale nga ga nsonga. Ennaku zino kampuni ye MTN yeetooloola eggwanga lyonna Uganda. Ekigendererwa ekyokutulowoozesa nti ezza nkalala oba ezza layini bujja. Ogutali musango era tuwandibaddewo nsonga yonna gye tubavunaana. Naye ntwala omukisa guno okulabula kampuni ya MTN. Bwekiba nga ekigendererwa kyammwe okutuggyako ebinkumu n'okulowooza ne muwandiisa layini za MTN kuzizza bujja, ng'ekigendererwa emabega waakyo mwagala kubba kalulu k'Abannayuganda. Ebinkumu bye mwatuggyeko mu bifuule ebinkumu ebironze Pulezidenti Museveni.